ng'obadde okimanyi nti okulaba nnyo obutambi bwa kinaakuuka kikwafekitinga mu nsonga z'ekitanda oba obadde tokimanyi? Mmwe abasajja abalina ekizibu kya mmalamangu, omukira gulebera teguguma bulungi, njagala owulirize ebigambo byange bino olwaleero. Ngenda kulaga engeri gy'osobola okubeera ng'ozina emmana ng'omukira gwo tegugudde, ate n'engeri gy'olina okubeera nga weewalamu ebyo ebikuleetera okubeera ng'omukira gwo gulebera oba nga tomalaako. Ekisooka, omuntu yenna ng'okimanyi nti olaba nnyo kinaakuuka. Kinaakuuka kye kintu ekikuleetera okubeera nga kyafekitinga obwongo bwo. Ye kinaakuuka mugenda kumbuuza bye biki? Kinaakuuka bwe butambi oba obuseegu oba bwe nandiise obutambi bwa saagala bwogera mu luzungu naye nga mbutegedde. Buli bw'obeera ng'olilayinga nnyo ku butambi obwo otandika okutuuka nti bw'ogenda mu nsonga z'okwegatta ne mukyalawo munnanga akasolo ko tekasobola kuyima kubeera nga kamalayo oba si kyo kubeera nga kawithholdinga oba nga kaguma n'obeera ng'ozina emmana akaseera akawerako. Ogenda kumbuuza ate kinkwatako kitya? Obwongo bwo butandika okuassociatinga okwezina n'ebyo by'olaba mu butambi obwo. Otandika okuwulira nti bye wandibadde owulira si by'owulira. Kyova olaba oba togenda kubeera ng'okola ki? Ng'onyumirwa nti ate osobola okunyumirwa singa obadde otaddeko wali eri nga beezina nga naye bw'ozina, which is impossible. Tosobola kuzina mukyalawo waawako oba mukazi ng'otaddeko ebyo bintu. Bw'oba bitaddeko nga bya lumu kale kiba okay, naye nga bya buli lunaku kirinza obutasoboka kubanga kiba kigenda kuruininga ekisenge kyammwe oba embeera yammwe ey'okwezina. So omuntu yenna ng'olaba obutambi bwa kinaakuuka ng'okimanyi tomalaako oba ng'okimanyi nti omukira gwo gulebera, mba ngenda kusaba mukwano weeyambe oba weesaasire obeere ng'obuvaako bwewale. Nabagamba kinaakuuka si ekintu etugenda tulaba mbu tugenze kuyiga ngeri ya kuzina mmana. Ebyo tebabikola for kuyiga, tebabikola for educational purpose, babikola for entertainment. Kunyumirwa, kuchamula, excitinga, kuchamuka kye kigenda okutwalayo. Wabula gwoba otwalayo mu 20 ogenza kuyiga weerimba. Ekirala kwe kubeera ng'omubiri gwe gukoowa nnyo. Omusajja yenna ng'okimanyi nti okola emirimu egikooye nnyo, amazima ga Katonda tosobola kuwangaalira mu mmana. Toyina buzibu. Kyova olaba nze mbagamba nti nga tonnaba kunywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja, sooka weekebere, sooka wenoonye, sooka weezuule. Toyina buzibu. Osobola okubeerawo ng'omusaayi gwe gutambula bulungi nga buli kimu kiri kiriya, testosterone level ziri waggulu, obwagazi oyina buli kimu, naye ng'obuzibu bw'oyina exhaustion, omubiri gwe gukoowa. For example, nti olinza okuba okola emirimu gya kusula migugu, gya kutambula nnyo, obeera mu field, n'abatuula, munnange otuula n'okoowa. Ng'otuula okuva ku makya paka ddi n'otyping engalo ne zikuluma obwongo ne bukoowa wenna n'okoowa ogenda okuddayo ewaka. Mu butuufu okugamba nti ozina mukazi wo obinyumirwe biba tebigenda bakolera. Kyobula mu nze nabagamba gwe olina omusajja ng'omanyi nti oyitamu eyo embeera tonoonya kalagala, tonoonya lubalula agenda kwonoonera bwonoonezi bulamu kubanga olinga akaka omubiri gw'okkola ekintu kye gutalina kukola nti wandibadde onzijanjaba n'empona n'enkukolera ky'oyagala wabula gwonka kankole mu mbeera gye ndimu nti wemba nina obulumi ompa pain killer obulumi obwo bugende nsobole okubeera nga nsigala functioninga, which means tojjanjabye ekirwadde kyange. Kati ekirwadde kyange ekindeetera omutwe guno oli kikonya oba otegeera kyengezaako okubeera nga nkulaga. Kitegeeza togenda kwejjanjaba, ogenda sigala nga akasolo kalebera, ogenda sigala ng'ogwa mangu, ogenda sigala ng'oli mu volongoto mwereere. Ekirala kwe kubeera nti abantu abasinga waliwo abantu abamu nga gwe tosobola fokasinga ku kintu kimu nti woba ozina emmana nga kuliko TV ng'eyogera ogenda kwesanga eno bw'owuliriza amawulire ge boogera eno bw'ozina emmana kwegamba tosobola concentratinga. Then please gw'oba omanyi nti ekizibu kyo ng'oyagala kuwangaalira mu mmana banja kusaba busabi obeere ng'ojjako any distraction oba ojjawo any distraction ezisobola okubeera nga zikujja ku mulamwa nti oli eno ate ebirowoozo biri walala. Olowoozi na bw'okomawo bw'otambula bw'odda eno bw'okola otya nga totambudde nti otambula bigere bati otambuza birowoozo byo. Ebirowoozo birina kubeera ku mukyalawo, birina kubeera nga birowooza ku mmana, awo oba ogenda okunyumirwa oba okuwoomerwa ensonga z'okwezina ate n'omukira gulyoke gubeere nga tegukola ki, nga tegugwa nga guyimiridde bulungi nnyo nga tegulina buzibu. Abalala obuzibu bwe muyina stress atajja like stress ateetaagisa. Omuntu naye stressing nga naye malako emirembe n'obuuza kati stress gwe malako naye emirembe ye lwaki like lwaki wemalako stress, lwaki wemalako emirembe. Nze nabagamba ekintu ky'otalinaako control tokikkiriza kumalako mirembe kubanga tolina ky'osobola kikolera, tosobola kifuga, tosobola kukola ki ky'osobola okukola. Tosobola kubeera ng'okifunamu emirembe kubanga ekisooka ogenda kubeera nga weemalako mirembe gyo gya bwereere.
ate nga o affecting ensonga zo ez'ekisenge wejjeeko ebikusumbuwa ekintu nayo kiba kikusumbuwa kireke emanya nti yes kizze landlord abanja kinante sigenda gaana kuzina mukazi wange kubanga landlord abanja bwe sente we zinaabulira omwezi tetugenda kwezina kubanga sente zibulidde mwezi nedda mukwano tuba tulina okubeera nga tukola ki nga tuggusa ensonga kati naakala kengendo bagamba kalinza okukushookinga oba okutiisaamu naye ate nga munnange katuufu we Gwabadde okimanyi nti buli lwolwawo nga tozina mmana amaanyi go okendeera nti ekintu singa mbadde nkimanyidde sigambye nti omukazi muzine ku makya mutuutu n'olweggulo no ate ne too much of anything is always bad naye kino ntera kigamba basajja bankuba kyeyo oba basajja abakola safaari naye nkugamba nti olaba ogenda n'oddayo waka omukazi wo n'ogezaako okumuzina nga byokola tebiriiyo naye ng'ate si bwotyo bwe wali n'odduka n'onoonya vayagolo oba n'onoonya eddagala erikuyambako naye ng'ate libadde teryetaagisa omubiri gwo gubadde gwebase nze nabagamba omubiri gwaffe mu gutunuulire ng'emmotoka emmotoka bw'ogikwata n'ogiteeka mu galaji kale emmotoka ng'enzi wala gitunire ng'akagaali bw'okatereka olujegero olutuuka ne lwonooneka ne lulastinga ng'olina okubeera ng'oluteekamu oyiro olina okulukyusa oluusi ne breaks zigaana okukola ng'olina okugikyusa empiira zoonooneka kati tutunuulidde kagaali kati goloboza omubiri gwo guli gutya gw'okutte n'otereka tozina tokola ki kati oligguza mu system oluvannyuma lw'emyezi 5 ate era ogenda kudduza mu system just nnaku 3-4 oddemu ate era ogwebase ate era oddemu ogukombyeko era kwegamba nga ebintu byo bwe bito naawe oba ogenda funa ekizibu ky'okubeera nti munnange ogwa mangu oba tosobola kumaintaininga muyimo oba bw'oyima akasolo kaba kalebera wabula ate ekirungi gwe kiri kuggwa alina embeera bw'etyo nti owayitawo akabanga like ng'ozze mu kisaawe ng'oli constant oddamu n'ogatta oba n'oyungawo n'obeera ng'osobola okutereeza embeerayo ey'okwezina abalala ekibasuula emikira kye mulina okubeera nga mutegeera kwe kubeera nti abantu be mwagala nabo babatama olumu omuntu gwe weegatta naye nga mu butuufu weegatta naye just kutuusa mukolo tebinyuma tebikola like just obeerawo bubeezi bw'otu naye nga tebikukolera gwe ng'omuntu tebikunyumira nga gwe omuntu omukazi yennyini takyakusikiriza si oli gwe wali olaba si oli gwe wali onyumirwa okutunuulira ono ali bibye kwegamba obeerawo n'obuuza abaddala yono mukyala wange oba si yeye oyo naye akuleetera okubeera nga munnange obeera oggwamu amaanyi g'ekisajja oba nga tosobola kubeera ng'osobola okuwangaaza omuyimo kitegeeza omukyala mufeeko oba mugambe yeefeeko abakyala nze nabagamba oluusi mu abaleetera abasajja obusulo bwabwe okugwa beeraawo ng'okimanyi nti osobola okubeera ng'okola ki ng'ozina omukyala oba osobola okubeera ng'ogamba ng'onyiririra omusajjawo abakazi tulina kubeera nga bimuli mu nju weerabirire naye wonna wenna oli awo tokyafaayo kwegamba ng'ekyofu kiri nti ebintu byammwe bitama ate omuntu atuuka n'awulira nga takyayagalira ddala then ekirala ky'olina okubeera ng'omanya abantu abasinga it's just your brain obwongo bwo bwe bukuzannyirako obeerawo nga weeraliikirira oba gugenda kugwa oba gunaaguma oba gunaakola bwoti buli bw'oteeka ebirowoozo ng'ebyo mu mutwe gwo weeteeka ku risiki yakubeera ng'akasolo ko kagwa mangu oba nga tekaguma byaliwo oba byabaddewo byesonyiwe do not think even about it ayina si kyangu okubeera nga togenda kirowoozaako naye weekake oba fuba nnyo olabe nti tosobola kubeera ng'okikola ki nga kikulya oba nga kikulemerako mu mbeera bw'etyo ekirala abantu abamu oluusi munywa nnyo emyenge egiyitiridde oli waba tanywedde mwenge guyitiridde ogenda okumusanga ng'ate ye embeera ekale nga tenyuma nekira muyiga okubeera nga muleetawo obuntu mu kisenge mulekerawo okutambulira ku kintu kye tuyita rutiini genda mpeeweeta nyingiza omukira missionaries naaki bannange muyiye ebintu ebyakabi mwezinireko waba oliwo ekisenge kyammwe mu ddiiro mu ntebe ebyo bigumya omukira omusajja n'akuzina nga tegugwa kubanga ekifo kiba kipya there is excitement eri gwe gwe bazina n'ono akitandise oba n'ono ali okuzina give and receiver bafuna engeri ey'enjawulo gye bawuliramu erinza okuyamba okubeera nga ng'omukyala tokala ate n'omusajjawo tamala gaggwa naye mutama ekintu banna ebintu nga bye bimu bikola ki bitama ekirako okubeera nga eggwe oli awo tolikwatako ku musajjawo nti munnange kamuyiseeko engalo mukazi wa akubowa amaki bayita okubowa ng'omukazi akubowa kino kisuula omukira naye ate ekyo tusobola okukyogerako ozo kiba kizibu nnyo ku muntu nga ye wa stone age waliwo abantu nga sina wa stone age naye ye nga waaba amanyi kyamanyi kyekyo tayagala mwongerako abalala bagambako ensobi yaabwe ne banyiiga tayagala mugambako nti munnange ekituufu kiri nti byokola mu kisenge tebinkolera tabyagalira ddala ayagala omugambe nti munnange
oli wakabi yadde si wakabi. Ekirala nabagamba tusobola okukozesa ka breathing technique. Ako ko buli wowulira ng'omukira gujja you just inhale in like osika omukka munda then n'ogukkiriza paka munuto then n'omala n'ota. Kijja kuyambako okubanga kizaayo amazzi go emabega. Ebyo nno bye bimu ku bintu by'osobola okubeera ng'okola okubeera nga weetereeza oba ng'owangaalira mu mmana. Mubeere bulungi, akuuma takuumira mpeera. Yeah.